abantu kati olaba kulaba osimbye ebibira nga bakugamba nti ate atemawo ebibira binansangawo n'asimba bino ebibira bantu butamanya wano etuyimiridde wano ninawo ekazi 24 nti nagula wano mukyala Nakafu Mama Ben gwe nagulako wano nkulagirire gwe nagulako era nembasalirako ebijja byabwe bibiri nze sisengula bijja nembasalirako ebijja byabwe nembirekawo kwe kusimba gundi ono nenziramu nengula wali muzeyi mukuba luguudo nanguza naye ekibanja kye nenziramu nengula abaana be nenziramu nengula emmanga eri Asaani nenziramu nengula eri muganda wange John Sebufu kati bwentyo bwengenze engula bino byali bibanja nga tokyalina kyosobola nakusimbako kati nze bwe mbisimbako emiti nze mbanzizizaawo obutonde so sinze sonoona butonde nze nzizaawo obutonde olaba wali awake waffe ku kijja buli muti ngusimba wegwetaagisiriza siyinza kusimba kalitunsi waliraanye bantu naye ate era misfayinze endowooza eri mu bantu nti woosimba kalitunsi kati mbagambye wano emyaka 14 akatemawo emiti emirundi 2 guno gugenda kuba gwa 3 how come harvesting out kasooli bwati because eno mindset change crusade sijja giyita bigambo birala nnyo biyinza kuntaking out of context nti abantu bategeere nti omuti gulwawo naye omuti gulwawo bw'oguteekeramu ebintu ebirala kati eri abantu abalowooza nti ate nze nzijawo emiti oba ebibira binansangwawo n'ensimba bino it's not true nze nzizaawo ate obutonde ate obuli productive kubanga wano waali ne muwogo nga taddawo nze nsimbawo ngulawo nensimbawo nensimaddamu nenfukirira nenteekako wano naleeta oba loole z'ebirimbwe ng'ate nsimbyewo miti ne kasooli naleeta loole z'ebirimbwe ezasukka 30 nendijevinetinga ettaka kati ate yayinza okugamba ate asimba miti egyo gitta ettaka nze ngezaako okusomesa abantu okudemysifyinga ebintu abantu bye balowoolezaamu ebitaliyo abantu ne mugamba nti kalitunsatta ettaka emisooli ogiraba buli wonna wenkwata emisooli ogiraba kati ekyo kye bakayaniramu nti kalitunsatta ettaka ate ettaka eryo ettaka eritafanga liri luddawa kubanga wawe batalimye myaka 200 ettaka liba rejuvenated kati nze nina obusa era wano oluba okujjamu kasooli ono kati ngenda kuwaawa abantu nsinga okuwa abakyala n'abavubuka bagenda kulimamu ebijanjaalo wali era wennasimba ebijanjaalo baabijjeemu nze abantu mbawa ettaka nembawa ensigo nembawa ekijimusa nembawa n'eddagala lye bafuuyirako obuwuka buleme kulya bintu byabwe oluvannyuma ebijanjaalo nembigubagulako at market price